Tukukede lero Dr. T nga nokweta kude munale. First of all omusango kuba tena tabuka. Nabagamba sirimu asooka kuvunza bifo by'ekyama. Ngatanalaga ku face. Ngatanna kuba. The symptoms and signs that can be felt in the private parts. I told you. Nabagamba on a cake share. It would be very difficult for the Baganda to bring somebody else. Why? Because Bobby Wine yafuula people power ekidogero ky'abono ina ggulo oluggi. Buli ayina n'ayingiza embwa, n'ayingiza ente, n'ayingiza embizi. Kubanga zonna zirina obusa ate buwunya. Ate ekibiina ekyombo kifunda. So why is it because bwe tugoberera ennono entuufu eza people power Khalifa bandimuwadde gundi. Kubanga ghetto youth I nearly said youth that's a quality of giving somebody a gundi. Chameleon. Watuga ayinalaita. Ebujanga akoleza. Bw'obanga guli ghetto youth abane ki? Nerayita. Kakati bw'obanga segirinya bandimuwadde buli family bamu ekyana ekiyiika endusu. Because buli family bamu muyayo bafunira sente. Badi bulaka ayinza okubanga ayina emizimu gyewa kubafunira sente nga bamwagala ngwa amalayi. Mwatugamba nti kire ekibiina kyaba diplomati abaasoma kyenyali mbali opulesiti badde opulesas ffe tuli opulesiti mujje mwenna abakoli n'abakabiridwa tubikwasani katubimukwasiza kati bwabanga Segirinya abikwasa Kyagulanyi ne Bebekulu n'agundi n'abikwasa Kyagulanyi Chameleon ne Khalifa n'abikwasa Kyagulanyi ne Jakasita n'abikwasa Kyagulanyi ne Jacob Omutuuze n'abikwasa Kyagulanyi kakati abo bo Kyagulanyi is not the one vetting. Nze ndaba ati kiriwo ekiti buli nsobi gyokola tunenya nnyoko nze seta akulaba mama wa Semisi bwe kusanga owe mula nnyoko mmanya ye musiru kubanga guli representative waki wa mama wange lwaki buli nsobi ekolebwa mu government bagisa wa Museveni because is the lwaki Nyanzi ya vetting ngate mwatugamba nti musalive mu government y'abangana na babi but it's not only sirika musajja gwo biki byogera where does this live no anti tekina bwe kijireka Ibate good day. Kabozi kawedde muzeeke empale tuyungireyo. Do we see Bob Wine more? Nze nabagamba nti buli kintu kyemulaba ku Kampala is fake. Nze amabeere ge nakoma okuyonka agampomera gammange nakijja babiri ebyokukibuga temuli. Why dinda pataka de wali kukibalama bano abantu botusoka tubaleka aba Chameleon. Lwaki bammye Khalifa ye ghetto youth. Bwe tugoberera embeera y'aba opulesiti. Opulesiti ye muntu waffe wa wansi. Segirinya lwaki bamumye kaadi. Politically mwali mwagala kubasanyusanya mubine muyita buli omu ne bemutaasobole nabagamba Chameleon politically amanyi politically kakati okiwootya wati Atifu njagala nkubuulire Bobi Wine atandise okwogera ne Atifu Ssebaggala nga bakayingira ebyobufuzi ate Latifu abadde n'ekibiina ki kakati Chameleon yakayingira ebyobufuzi musajja wattu yasooka n'atagalyamu emyale ne bamukuba n'afuuka opulesiti kakati omukuŋŋaanyizza Chameleon yagera ne Bobi Wine buli lunaku baba nene banene kitegeezo n'ogwosinga okumanya lwaki omulesa onoteeka Latifu kyokka ate era bonaawa Latifu bonaawa Chameleon aba Latifu bajja gamba lwaki olese omuganda munno obalabye self destruction but we are seeing people power losing a lot of people baakola ensobi people power ne Nuupu kyeki embizi ensiike n'enfumbe waliwo enjawulo esigala mbizi ensanafu yabayingira mpola paka mu nsigo ayawukana ku lugendo abaganda bagamba ayawukana ku lugendo abafuuse kaasa mutidde okweyambulira abantu Chameleon si bakaasa enywezezza ovakedo ayawukana ku mugendo kaasa wengana kugenda ensanafu enywezezza ovakedo kakati basenyonyi bapapa senyonyi si yandisaanye okwogera ekibiina kya people power yalekawo omulimu nga tali opulesi senyonyi is not opulesity full figure is opulesity Bajo is opulesity basajja Khalifa Ganaga is opulesity is basajja opulesity yes how hantu manyi bayagudde bugudda lugenda mu enyale what if he was just abantu ebizibu byatuloboka ku Bajo yagudde dda bizibu are you sure nabagambye who are the people power problems now problems Buganda they only have one problem but Buganda should be siding with no but kankubuuze Buganda abaganda tebakwatagana mu family matwali ntalo olabye bw'abanga abaana nedda jezi tebazifulumya nabeera mu Banyankole omunyankole bw'anyonaagwa ku kkubo n'atamiira Banyankole banne bamunonawo omuganda banyana wagakuba tumukwata mu vidiyo
Teka ku social media. Ngate mukwano tuyinza nokubanga pate ya kumulima endo vya pate munaffe n'atamira. Ne mukwata ku video temuwanika. Kibalamu yatuuze people power no omundo gw'okubi. Mu Uganda bani abatunda poloti emirundi ena. Bemengo. Sibe Baganda. Isigwe ngambi omwalaganda. Ntwale ebiri. Ntwale. Abaganda. Abena mu video.